Mwebaddiya mujjukira mukyala Saamu. Mukyala Saamu mujjukira oba nsooke mbajjukize. Mumanyi nti mukyala Saamu baamukubye embaga. Mumanyi nti ssaawa zino mukyala Saamu bamuyita mukyala Engineer Saamu. Ajjudde. Kansooke mbajjukize mukyala Saamu gwe twogerako. Obujulizi buno nali mbukuwaddeko ne mubwagala ne munyumirwa ne kambajjukize mukyala Saamu mbawe kati obujulizi obuli current. Yogera. Musumba. Nze saalaba bo myaka. Nze siraba myaka za Saamu wange. Nze ndaba muntu. Haleluya. Nze buli kimu kyonna musumba. Oyina mutima. Musuma nkubuulire nze okuleka essimu. Okuleka Saamu wakirindeka essimu. Tulaba mbu twagala nnyo essimu. Owange tanvaako. Okitegeera ategeera ekintu kye. Era musumba tugeera ku makya n'omuntu wange ono ne twetegera watugamba nze musumba buli kyosomesa nkikwata. Neebaza Katonda nti nyinako gye nsumba nakabasumbira emyaka 13 nga nsumba bakyala. Ate ntudde nnyo mu katebe k'omusumba naye mutune ne ntuulayo ku njiri ya musumba Saala. Wamma musumba n'enzija. Tibimbeeredde buzibu musumba kuba n'omwami we nga situenkana. Bimbeeredde byangu. Kubanga nze nzanya paati y'Abagalatiya 5:2. Nze ne mpitawo. Amen. Ewakwatirwa ekisa ne mukwatirwa ekisa. Ewali okusaasira musumba n'ensaasira. Amen. Kubanga era ffenna situbinza kubanga enfuna y'emu musumba. Haleluya. Naye ne mbawo ng'omwami wange musanyufu. Gwe byonna obedde oyogera omusajja akumuwoomu wa Katonda nze mba nategese dda. Buli kimu kyonna obedde enjiri gy'okuwona musumba nga nze owange akola ati kuba byonna abimanyi. Bakubira engalo mu linnya lya Mukama. Mukyala Saamu omulabye omujjukidde. Kati munange nga mukyala Saamu tebamukolera omukolo. Nga Engineer Saamu tatwala mukyala Saamu mu mbaga eyamenya ebitooke. Ye njogerera baaki kambakowe. Naye Mukama Katonda tumwebaze. Twebaza omwoyo omutukuvu yatula mu kifo kino. Nze mu kifo kino naakamalawo omwaka gumu n'emyezi 2. Naye omwoyo wa Mukama ali wano ow'okusukkulumya bwe nafunidde Engineer Saamu Mpalanyondo. Mukama yatukoledde omukolo ogw'ekitiibwa ate nga gwa mangu gwe tutaasuubira. Mukama yatukoledde omukolo kwegamba buli muntu yenna ogwasigadde gwanamiriza abantu kubanga twakulembera mmotoka y'amagye ne tuddibwako bodaboda konvoyi ne tuddibwako emmotoka y'abazadde ne tuddibwako Lexus yaffe. Twebaza Katonda olw'ekifo kino, twebaza musumba Nakitto, twebaza abasumba bonna bwefo kino musumba Desire. Mwenna abasumba tuweebaza bayimiridde nnyo naffe mu kusaba. Twebaza Mukama olwa papa ow'ekifo kino. Twebaza Katonda kulamu engeri gye musabiddemu essaala. Nze neebaza Katonda nnyo kuba nze mbadde naakajja. Yesu yeebazibwe. Kwegandabidde bano era yonna gye nava bambuuzizza kiki ekyo ne mugamba ne mbagamba bannaaye mujje nansana abasajja bangi gye bali. Abasajja abali wano Haleluya. Era abaami abali wano nabakubidde akalango. Yesu yeebazibwe. Era bwe mulaba omupya nga mumanya abantu beeyongedde bagenda kweyongera abawala bangi mu kifo kino mu linnya era Yesu. Amina. N'omwami katubuuzeeko. Haleluya. Kansabe n'omwami wange ababuuzeeko. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Njaga okwebaza abasumba bange bonna. Nebaza Mukama ku lw'ekifo kino. Maybe senga sajja nange nalibadde nkyali singo. Njaga singa ddala okwebaza Mukama olw'okunjigiriza okusaba n'okwewerayo ddala mu buli mbeera. Njagala kwebaza Mukama ne kulwa musumba Desire kubanga namutuukirira mu kaseera nga kaweddeyo nampa counseling yali omulungi
nze ndi muvubuka ebisingo binali sibimanyi ninjagala okwebaza mukama kulwa musumba Desire ne kulwa musumba Barbara kubanga natuukayo nga sibitegeera ne mugamba maama ekyamagero kyazze nze sibimanyi. So mama wange omulungi neyanzege kubanga mama wange yagenda nkyali muvubuka muto ne mama Barbara mukama akuwa omukisa ne papa yonna gyali yebale okutuzaala kubanga ffe tuli baana kati abaafuuse famire era bamupita mukyala katwafuuse ba Luganda nebaza mukama olwekyo mukama bawa omukisa. Agala kwebaza mukama emyaka 3 tubadde tetukolagana bulungi ne bba wange nga waliyo omuganda wange baba wange yamugambako ebigambo kale nga ayagala tutabula mu family yange kati nga mwami wange ng'awuliriza muganda wange buli kyamugamba ng'awuliriza okusinga gwe mukyala we. iye ekiseera ne kituuka nga tayagala na kunsembeza tayagala kubeera kumpi nange n'oba muwa emmere tayagala kulya kati ng'oba ng'alaba nga nze asoose ku buliri amakinga sure agenda ku buliri ssaawa 8 z'ekiro abeera mu ddiiro ng'alaba TV tayagala kuvaayo nange ne mpulira nga obusungu nga saagala na kumulaba kubanga kati takyayagala kundaba nange kati neŋŋamba oba nkwata ebyange ngende ate neŋŋamba ate nkwata ebyange ennyumba yange ate muleke mu nnyumba yange agenda kuleeta omukazi omulala neŋŋamba sijja kuvaayo kati nange kye nakola namugamba nkuwadde ennaku ezi 3 oba toyagala kubeera wano nange n'abaana bange kwata ebibyo ogende kubanga ennyumba siiyo. Wamugamba tonna kujja mu lukuŋŋaana lw'abakyala? Ye eŋŋamba oba ayagala kuwuliriza muganda wange kati kwata ebibyo ogende genda opangise mubeere naye kansigale wano n'abaana bange ng'alaba nga nange ndi mukambwe aŋŋamba kati ŋŋendewa eŋŋamba genda obeere mu barracks kuba nakusanga mu barracks ndeka wano mbeere wano n'abaana bange. Awo natereera kubanga alaba kati tasobola genda mu barracks tubadde tubeera mu room emu ate wano abeera comfortable ng'ennyumba nnene n'amalawo n'asalawo okusigala kati awo luli najja wano Saturday ewedde mu conference y'abafumbi kati pastor ng'atugamba abakyala tulina okunaaba tulina okusenya nga tonaba kugenda mu buliri naye nga mbadde saagala biri abimugamba conference tendaba kubeerawo engeri gye mbadde munyiivu ng'oluusi ngenda mu buliri nga sinaabye nakunaaba asa akusomesa sooka olindeko wamma yogera bawulire bulungi twakomye wali pasa kye yasomesa tokyogedde bulungi pasa yakola atya? Pasa yatugamba abakyala tulina okunaaba bulungi tulina okusenya nga tumaze kulya ekyeggulo nga tetunaba kugenda mu buli tulina okubeera smart kati nenjukira mabega eyo engeri gye mbadde nina obusungu bungi nga mpulira omusajja naye antamye nga nange mutamye naye nga ngamba ate lwaki naaba nga ngenda ku buliri talina kyagenda kunkolera. Sooka olindeko obujulizi lindako okuseka obujulizi bugweyo tujja seka buweddeyo lwaki onaaba nga talina kyagenda kukolera? Talina kyagenda kunkolera ng'oluusi ate nsuula ku gundi ku ntebe abawa nga abaana nga bagenze ku ssomero nga nsuula mu gundi ekisenge ky'abaana. Ani asulayo? Nze era nga mpulira obusungu nga sinaaba asaagala nakunaaba kati wiiki ewedde nenkola ki ku Mande nenfukamira ku kitanda kyange nensaba nengamba Mukama nkoye kubeera wano nkoye emyaka 3 nga musajja mbeera naye alinga muganda wange naye eno kitanda njagala ku wiiki eno efuke ekitanda kya musajja na mukyala njagala kitanda eno kifuke ekitanda kya honeymoon si yabagunda abaluganda.
Esala nonje. Ekisanda kya kanneemu. Ye. Si kya babiri. Kituufu ekyo. Ye. Kati awo nensaba. Ate oluusi nsaba mundaba ono simanyi Luganda bulungi naye ng'oba nsazeewo okusaba mu Luganda nga nsabira ddala ng'ebigambo bivaayo. Amiina. Kati awo nensaba mu Luganda nensaba. Nengamba kirabika Mukama awulira bulungi Luganda. Kubanga olwekyo mbadde nsaba mu Luganda. N'owulira ng'okulukuta mu Luganda. Iye. Kirabika Mukama awulira bulungi Oluganda. Awulira bulungi Oluganda. Mbadde nsaba mu Lugwara nga tambulira. Nsaba mu Luzungu nga nensalawo okusaba mu Luganda. Kati eno wiiki. Odduka speed. Obadde osaba mu Lugwara. Nga n'osaba nga Katonda tawulira. Bwe wakyukako mu Luganda. Nga ate ampulira bulungi. Kale tugende mwana wange. Kati wiiki eno ku Lwakubiri omusajja n'akomawo ng'agamba kati mpozi muli mu kusiibo n'engamba ye konze ko ye mumaladdi n'engamba tugenda kumala guno omwezi nga 3. Waligambye n'olwaliro tuli bulungi. Namubuuziza obadde oyagala ki? Kyekyo. Tusooke tulinde tuwulize obujulizi. Kati yangambye nti mbadde njagala twegatte ngamba ye zivudde ku ki? Kivudde ku ki? Kale. Kati nangambye ate kati kiganye nga tuli mu kusiiba nga ngamba anti ffe katuli ki ng'oba oli mu kusiiba tolina okwegatta n'omusajja. Baba kati ki oba oli mu kusiiba tolina kwegatta gwe n'omugamba otya? Kati ne mugamba feni abalokole nengamba nga pastor teyatugambye bwotyo oli nga tuli mu kugamba pastor yatugambye tolina okugaana omuyizi omulungi ono. Wama soko lindeko omuyizi waffe twagambye buli topic buli kye tumala amafuta weegali katuli mu mafuta. Wama mwana wange yogera. Kati mugamba tuli bufu. Masa yagambye atya? Tanaba tugamba nti tetulina okwegaata. Teyakyogerera yagamba mirundi 7. Tinamugamba kasita tukola ki? Kasita wagenda waffe ne tuyanjula. Kati yangambye anti tetunaba kugenda mu kyaki. Naye kati ffe bakatuliti bakkiriza nga mumaze kugenda mu kyaki ng'olina empeta. Gwe n'omugamba nti afe. Nengamba katono simanyi kyengenda kumukolera kamuleke era kanziremu nkusaala zange. Awo nentandika kusaba nensaba naye nebaza Mukama weekend yesterday yazze ng'ali ready kati atandise emirimu Steve ne tente